mu Lwakubiri naku z'omwezi 11 mwezi gwa kusatu mwaka 2025 ate era naku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa Ramadan omwaka 2046 ensi 5 y'omumanyi ye program ebemaze kati okugoba ku mpewo z'ekkulu ery'omuntu wa bulijjo kuba kusiitaana kuddamu bibuuzo tulondeko abaata abagenda ku mutendero oguddako omutendero oguddako nako kuveeko abavaako beeyongereyo maaso paka bwe tunaatuuka ku finals ez'ensi 5 y'omumanyi ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwokusatu tujja kubeera wali ku Tuke restaurant wano waggulu ebukesa wano wetujja okubeera ku finals z'ensi 5 nabwe kityo nyongera okutegeeza gwe wenna ayagala okubeerawo ng'omujulizi ng'omuwanguzi w'ensi 5 tumutegeera owa 2025 oba omusiitanyi 2025 kaakati tukugamba nti ensi 5 eno engeri gye tujongeddemu ebinnonogo ebibuuzo ne byongera okusiitanya abasiitanyi ebirabo byongeddwako nabyo birabo binene ebigenda okubeera nti munnange biwangulwa okuva ebuule n'ebweya nabwe kityo twongera okutegeeza nti jangu obeerewo ng'omujulizi ng'ensi 5 y'omulundi guno eggalwawo zijja kubeera 29 nga bwe nkugambye mwezi gwa kusatu 2025 kutuke wano mu Kampala. Kakati kyogenda okukola kyangu nnyo gwe wena ayagala okwetaba ku finals z'ensi 5 bookinga nga bukyali tiketi twakoze ntonotono ate nga tusubira nti muli bangi kakati bookinga nga bukyali ku mutwalo gumu gwokka obeerewo ng'omujulizi nga abasiitanyi bubeefuka n'abasiitanya mu nsi 5 y'omumanyi finals nga 29 omwezi ogwokusatu. Era ogenda kuyita ku namba y'essimu eri 0753 23 75 71 0753 23 75 71 ojja kuba oyogerezeganya bulungi ne mukulu Kayongo Hakim ku nteekateeka ye y'ensi 5 finals ate teweerabira nti abantu twagala ba kigero bakugamba first come first serve. Bw'obeera nti obuukinze bukyali gy'okoma okubeera nti ofuna muntu jatuuka tugambe kati tiketi ziweddewo ez'ensi 5 ezigenda kutuke ku fayino nabwe kityo kikole nga bukyali. Enamba y'essimu eri 0753 23 75 71 osobole okwetaba ku finals z'ensi 5. Abataddemu ensimbi bangi nnyo mu nsi 5 y'omumanyi 2025 tuli ne bannaffe aba Union Boda. Bano bakugamba nti gwe wenawe n'omuvuzi wa boda boda nawe omusaabaza atera okulinnya boda boda obeetaagira ddala mu kino ekipya kye baakuleetedde anti babayita United Boda Boda Riders Cooperative Union. Kibiina kye kigatta abavuzi ba boda boda kussa ne ssaako za boda boda mu Uganda. Bakuleetedde ekipya nga ye application egenda okuyambako okufunira abasaabaze wonna wooli. Oli mu nnimiro, oli mu dduuka, oli mu office, oli mu katale oba oli ku store yaawo wennyini. Kyogenda okola kyangu nnyo wanulayo application eya Union app ku simu ye ya smartphone. Genda ku Google Play Store teekamu Union app UNION app eri P olekawo space wakati w'ebigambo byombi. Union app genda ogiteekemu ku Google Play Store gisearchinge bw'ogiraba giwanuleyo oba gi-installing ogiteeke ku simu yo then bw'omaliriza okube ku namba y'essimu eno bagambe bannange application ngifunye kati kyekiddako 0800 280 025 gomvuzi wa boda ene namba yo nawe customer alinya boda 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 zogenda okulinnya weewale boda ezinyakula aba Union app bagamba ogenda kuba weewonye boda ezikunyakula simanya zino balance zonna ojja kuba oziwonye kuba ku 0800 280 025 oba ku 0200 980 025 0200 980 025 gikubeeko kati obeerenga oyogerezeganya bulungi n'aba Union app abajja kubulira application eyo bwekola abagamba osasulayo nnusu kakaaga buli wiiki bo ne bakupokera abasaabaze ate bakolagana ne kampuni ezituusa pikipiki wano gamba nga kampuni eya Mac ereeta pikipiki eza Honda
bagenda kuyambako piki ezo zifune mu ngeri y'obutabbibwa eyakamyu okumira ente oba nkuwa kamyu nziriza nti ayo vaayo kati jangu muba United Boda Riders Cooperative Union abagenda okutuusaako bodaboda ezo zifune ku nkola y'ekibanja mpola ate nga tebakunyigiriza. Kakati tebakomaawo tulina bannaffe aba Century Properties and Real Estates Uganda Limited. Bano bategesi ba bibuga byabamufuna mpola. Kiruma nnyo okubeera nga buli mwezi osasula ssente za rent ate ng'olina obusobozi obufuna poloti eyiyo ku bubwo. Tofaayo wawo ogenda kubeera naye funayo poloti eyiyo waakiri ogitereke, bw'olifuna akasente ogizimbemu. Bw'olikaddiwa baligamba muzeeyi tumuzze mu nnyumba ye ey'omukyalo, eno gy'abadde apangisa mu kibuga eyo gy'opangisa si yiyo. Kakati Century Properties and Real Estate Uganda Limited bakuleetedde munnange omukisa ogw'okubeera nti ofuna poloti eyiyo ku bubwo. Bategesi ba bibuga byabamufuna mpola abakugamba basange ku offices zaabwe. Balina offices Nansana, balina Seeta, balina Sonde, balina Busega opposite ne Happy Boys. Ojja kusangawo offices zaabwe. Okumanya ebisingawo enamba y'essimu eri 0700 0700 68 86 10. Oyinamu akakaddeko, oyina milioni 2, oyina milioni 3 n'okudda waggulu. Ne bw'oba oyina emitwalo 8, enamba y'essimu eno giwandiike. Oyina emitwalo 8 tezirina kyezikola, osobola okutandika olugendo lw'okufuna ewuwo. 0700 65 86 10. 0700 65 86 10. Enamba eyo gikubeko bagambe mpulidde ku paalo bagambye mulina poloti, bo bagenda kugamba oyagala ku luguudo ki. Kasaba kubuuza oyagala ku luguudo ki gwe bumanya nti poloti ogifunye. Akakadde ko bwoba okayina. Century Properties and Real Estate Uganda Limited bategeka bibuga byabamufuna mpola. Kugambye enamba eri 0700 65 86 sembyayo 10. Kakati bw'omaliriza ekyo weewala okubeera n'abaana abasiiwuufu nga ne neiba tayagala basitula. Omwana ne bw'atula akabalaza ka neiba amugobawo gende wammwe. Kiki? Omwana talabika bulungi. Prestige Margarine siyaji wa mulembe nnyo agenda kuyambako okubeera nti onyiriza ensusu z'abo makaago nga bamukozesezza ku migaati. Osobola okumuteeka mu byokulya eby'engeri zonna. Prestige Margarine awunya bulungi muwoomu. Bw'omuteeka mu kyokulya kikyukirawo naye babadde tebiwooma nga tomanyi kufumba bijja kuwooma. Teeka mu Prestige Margarine, genda omufune mu maduuka ne zi supermarket okwetoolola eggwanga lyonna, oba ogende wali gwe omusuubuzi mu kikuubo ku Chapa General Enterprises wogenda okubasanga mu kikuubo opposite ne Nambus Arcade we wali Prestige Margarine. Abagenda ku mikolo mu mweyune, naawe agenda okukyalira abaana ku ssomero vidi zatandise, genda ne Prestige Margarine. Omwana akomewo ng'alabikira ddala nti ye ebitabo fayini bibadde bimutulugunya naye ate nga tasiiwuuka. Bano abaana abamera obutimba ku bigere olya Prestige Margarine ebyo byonna oba obigobi. Kakati tebakomaawo aba Prestige ne bakugamba naye eddiini yo y'ogitegeera. Ekitabo kya Qur'ani omanyi okukisoma? Bw'oba tomanyi, twahira Islamic Center Online School. Ne bakugamba nti weebali nnyo okubeera nti bakuyigiriza ekitabo kya Allah, okukisoma n'okukitegeera obulungi, n'eddiini Busiraamu okwongera okugitegeera. Oyagala kumanya hadithi? Bagenda kusomesa naye ng'osomera ku mutimbagano. Kati tekyetaagisa kulekawo mulimu gwo mbw ate ngenda kusoma n'okwata yasaluna mu ngalo n'okwata bulaka buuku ngenze kusoma ddiini nedda. Awo kati omulembe twavuddewo, osoma ng'oli ku bizinesi yawo wennyini ng'okwataganye ne Twahira Islamic Center Online School. Bakugamba nti kyogenda okukola kyangu nnyo, weewandiise nabo osobole okubeera nti osoma. Basomesa emyaka gyonna. Abakusomesa Qur'ani mu butuufu bwayo nga bayita ku mikutu egy'emitimbagano okuli WhatsApp, Zoom kw'ossa ne Skype mu ngeri ya online. Twahira Islamic Center Online School balina ne courses ez'obusiraamu endala nnyingi okugeza nga yasaluna Qur'ani ogenda kugisoma, Arabic language, eswala n'amasomo amalala mangi. Ate bw'omala okusoma bagenda kuwa certificate eraga nti omaliriza okusoma Qur'ani. Bagenda kuwa certificate eraga nti oli kafulumu ya saluna.
bakuwe ne certificate eraga nti oli kafulu mu lulimi Oluwarabu okulusoma n'okuluwandiika n'okulutegeera n'okulwogera. Kaakati bakugamba weewandiise kati oleme kusubwa mu kisa guno mu mwezi guno ogwa Ramadan omwakkira ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Nabwe kityo oweereza obubaka obwa WhatsApp oba okube ku namba y'essimu 0708 38 46 04. Gwatamanyi kusoma Quran, atamanyi yasaluna, ayagala okusoma ng'osomera ku mutimbagano. Oleke kutawaanya bawalimu. Amuwalimu mbadde nsaba onsomese n'ojja leero n'otamusangawo. Enkeera najja n'otandika okwosa tojja bitegeera. 0708 38 46 oba ku 0773 19 44 be bannaffe abatwahira Islamic Online School bakugamba nti munnange beera nti oyanguwako osome. Tropical Bank ne bakugamba oyagala kukola mikolo gya hijja oba umura, tandika okusevinga mpola mpola nga weeyambisa Tropi Hijja Savings Account ku matabi ga Tropical Bank okwetoola eggwanga lyonna. Osobola okugendayo n'otandika okwewandiisa akawunti n'ogiggulawo, ziba 15 zokka mu dola, ziba $5 zokka n'oggulawo akawunti ya Tropi Hijja savings account n'oteekayo akasente mpola mpola paka bw'otuukiriza ekigendererwa kyo ekyokukola emikolo egya hijja ne umura. Okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu etali yakusasulira eri 0800 205 5M0 0800 205 5M0. Bakugamba Tropical Bank here for you. Obeere nti ate okwatagana nabo bulungi ddala. Tuli ne Harris International Steel. Wali onywedde ku kyokunywa kye bayita Rock Boom energy drink. Nga bw'owulira nti Rock Boom bino by'otambula osojjoka busojjo sitoyinaamu maanyi osiiba totonywa bannange genda ofune Rock Boom agenda kuyamba okuzza amaanyi mu mubiri. Akolebwa Harris International. Ate bakugamba nti bayinawo kye bayita boom chakala. Bw'onoonywa Rock Boom n'obikkula booti mu kacokolo booti ogenda sangamu ebirabo, ogenda kuwangula. Mwezi guno ogwa Ramadan bagamba aba Harris International tebakomawo, bayina n'ebyokunywa ebirala, bayina ona mu bika ebyenjawulo, bayina kye bayita Mega Blast. Genda okafune bulungi kasoda kapya. Ate nga bayina n'akabonero aka halali ekitegeeza nti ebyokunywa byabwe byonna biri halali. Genda mu supermarket oba ku dduuka mugambe enjagala byakunywa byokka ebikolebwa Harris International. Tetukomawo era tulina Abantake Bakery. Ogula migati gya kulya waka, baana emigati weebuuza lwaki njigula bamenyaamenya mimenyeemenye ne bagirekawo tegiwooma. Genda ogule Ntake Bakery. Genda ogule Ntake, bajja kuyambako okubeera nti munnange emigati egyo giwooma awaka. Abaana bali omugati n'enkya bagukusabe n'oddako bagukusabe. Ntake Bakery bakolera cakes ennungi, emigati giri mu buzito obw'enjawulo. Balina kilo emu, balina n'emigaati emitono egitandikibwako. Nabwe kityo Ntake Bakery genda ofune emigati gyabwe. Ku ddayari woogula amata mu Mbejja yagambye baba tebalina Ntake Bakery bagambe baggalewo amata ogenda ogagula awalala awali Ntake. Emigati egyo genda ogyefunire nagyo mirungi nnyo nnyini ddala. Nsiitaano ya mumanyi gye tulimu tugenda kutandika olunaku olwaleero. Omuwandiisi w'akakiiko k'ensiitaano yateredde dda walinnya agenda kutubuulira be tuyina olunaku lwaleero. Then ne Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune naye ali set. Essaawa yonna tusimbula mu nteekateeka eno ey'ensiitaano. Mu Mbejja Frida Mazzi. Alhamdulillah ndi bulungi. Vibe ogiwulira ogamba saasiibi. Onywedde? Nasiibi. Madde mmanyi olimu. Ensitaano ya mumanyi 225 nate olunaku olwaleero tugenda kwatukomekereza omutendera ogusooka. Tugenda ab'ekiro olwaleero bagenda okukomekereza omutendera ogusooka. Okusunsula kuba kweyongeddeawo. N'amateeka gaba gagenda kwongera okukwata. Bino bakugamba ssaawa 3 n'ojja mu 4 obubonero tulina. Ne bakugamba guno omutendera. Nejjo nakyogeddeko. Ku mutendera ogwokubiri twagala bali serious. Buno bubaka bugenda eri abasiitaani nga buva ewa secretary. Bagambe yongera okinyikiza ekintu ekyo. Secretary agambye oba bayita bakalaani. Kalaani agambye. Oli wadda. Kalaani kigambo kyadda. Kalaani w'ensiitaano agambye
gawe n'omusiitaani bakuyise essaawa 8 jangu 8 jangu 8 bwe tukuyita 5 zibe 5 newojja essaawa 7.75 sikuinaako buzibu kasatu susa essaawa zenkoze eki z'omuyise okugamba essaawa 3 jangu wansi wa 3 oba ku 3 bw'osusa 3 nojja 3 obubonero tolina osalwako obubonero tugenze mu biri serious kubanga omuntu omuwanguzi kyagenda otutwala kizito twagala omuntu si kizito seeka kizito wabula ekirabo kizitowa alina okikolerera naddala ng'okuuma obudde olunaku olwaleero tulina Aslam Ahmed tubali tusuubira abasitanyi 4 basatu be basobodde okujja feera bw'olwawo ne tutandika oba toliiko naye abazze tulinawo Aslam Ahmed okuva ku Bilali ebwayise tulinawo Khadija Ali Kabeŋŋano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School ne tubeerawo ne Kandeke Fadi okuva mu Ndejje Lufuka bayitawo ku Ndejje Lufuka oba kuva Ndejje mu Lufuka Ndejje Lufuka oba Lufuka mu Ndejje Okay, tulina bana betusuubira betuli nabo tulina basatu betusuubira abazanyi bana abasetanyi bana okubadde ne Swafia Rahman Kakande atalabiseeko taze okay kokula eri omuntu wa bulijjo 17 kutonyeze mwenda Palva Africa Radio Imam Ahmad Sulaiman Cheyune naye aliset yamaze okutwegattako nyongera kujjukiza ne Tawakal Travel genda wewandiisa agala okukola umura mu mwezi gwa Ramadhan mu nnaku 10 ezisembayo beera nti ogenda weekwata ennamba yo nga bukyali nawe ayagala okukola hijja beera nti ogenda weewandiise nga bukyali kuba n'enteekateeka z'emikolo egya hijja nazo zigenda maaso. Tawakal basangibwa ku Magoba shopping arcade gendawo weewandiise nga bukyali osobola okubeera nti otambula nabo bakugu mu kubeera nti bakozesa emikolo egya hijja ne umura. Tuli mu nsiitaano y'omumanyi 2025 tukola bwe tuti tukomawo nsiitaano y'omumanyi wagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. Nsiitaano y'omumanyi ensiitaano y'omumanyi 2025 Imam Ahmad Sulaiman Cheyune. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaze ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atusiza mu 10 eryokubiri erya Ramadhani. Era kati Ramadhani 10 eryokubiri be bana baliwo. Ne mu kutima n'okuzibula tunagenda okuddamu okujjano ku lwokubiri oba ku lwokusatu nga tugenda mu 10 eryakusatu nga tira Ramadhani ekyaliwo Imam omuntu alina kukola kimuliro omugenyi tasenguka omugenyi akyaluse kakati omuntu akola eki mu nnaku zino kunyikira kongeramu n'omusajja omuyizi nga bagoba ensolo bw'atandika okugirabako ate yongera maanyi so sate kunafu ngaffe najingirako bwati ngewete kona awanga giye ndala abamu je kumugendera je bakomaatu okugwamu amaanyi ekyo abonero kabi era fiki tukola mu mwezi guno gwa Ramadhan je kumukutambula yetukuma okunafuwa kye bagamba okowa abanyaga okowa bakola ki okowa abanyaga agambe ekyo lulimi lwa ntalo balaba nnyingi bampe number 1 namba emu jankunzinda wali ozanyako ku nsiitaano kati toyogera nange ne butantunulako oyogera n'abantu abasoma mu miliyoni zikati kakasa nti bakuwulira nsoose kubuuza kibuuzo ki wali twetabyeko mu nsiitaano bana bamuwulira si nnyo sembeera omuzindaalo ogwo oli musajja gumidde gumiza eddoboozi tukuwulire bulungi ddamu ansa gye nkubuuziza nedda kati bino bimanye buli ojjaawo ku muzindaalo buli amannya gyova n'ennamba ngambye ntya amannya gyenva n'ennamba kati kyoba okola amannya mpitibwa Aslam Ahmed okuva ku Bilal bwayise namba emu kale otera okusoma ku Qur'an Aslam naam tusomere mutuwulire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Aslam oli okay oba panikinze njala mukaka alabikatiddemuko kakana feel at home kati njala okitwale oli ne banno bosoma wali ku biraali ebwayise boli nabaawo olidde kati tugende بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر جزاك الله خير بارك الله فيك بامبي نمبر 2 namba 2 jangu muzindalo sembera maaso nawe tubuulire ng'oli watubuulidde Amenya Khadija Ali Kabengano okuva ku Nkoba Islamic namba 2. Okay. olowooza nnyo mu nsi 5 nedda kale sooka basomere mu Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بارك الله فيك جزاك الله خير وين النمبر عندك namba 3 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kandeke Fahadi nga nviridde ndejje mu lufuka namba 3. Wali wetabyeko mu nsi 5. Eno ya 5. Omulundi gwasembayo okula obulungi wakuma mu kifo ki? Nakwata kyakuna. Yakoma ku finals. Watuka ku finals? Yes sir. Omwaka ki? 2023. 2024 notajja? Nakoma ku semi final. Ate walala? Mbadde era nkoma ku semi final. Kati wayongeddemu kama kati wakumako ku final kati kuno gweno okutwala ekikopo. Bi'idhni Rahman. Kati tutandike n'omusaafu. Suratu Nuh alayhi salam. Wanji? Suratu Nuh alayhi salam. Mbadde mpulidde Nuuru. Ningandi te Nuuru. Agenda kati alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. جزاك الله خير ما شاء الله بارك الله فيك. Kwakulira omuntu wa bulijjo 107.9 Part of Africa Radio. Nambe wano. Nambemu. Wano mu studios bakuyita olina okuba n'obwangu bajja kusala obubonero. Bajjaji bakambwemu gendo yimirire eri. Kale tuli nani? Aslam Ahmed okuva ku Bilal Bwayise Nambemu. Twagenda nti lwojjaawe n'okwogera ebyo bisatu. Damutuulire? Aslam Ahmed okuva ku Bilal Islamic World. Ekibuuzo kyo ekisooka Aslam. Banaye obubonero bwa Quran bugenda kujja mu dakika ntono tujja kuba tubutegeera okuva mu bajjajjezi. Tuwe ekibuuzo ekisooka. Tuwe amannya g'omusajja eyatonera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam endogoyi. Ayitibwa Kabaka Mukawqis. Mukawqas Azim al-Qibti bamwe obubonero obutaano. Wali mutatuswaza. Mukawqas Azim al-Qibti yeyekka mu bulamu bw'ensi eno yakola ekikolwa ekyo n'atona endogoyi n'agitonera omukulu sallallahu alaihi wasallam. Mu mikolo gya hijja mulimu ekigambo multazam. Babategeeza ki? Multazam kitegeeza kujja kufuna omwana bamutuma ebyokusibulukuka kubanga okusuluka kujja tusanga tukyali wano. Mwana mulenzi Aslam ng'akyalowooza ani amulonda? Bonna batiddeyo tebali yagenda kusalako obubonero. Tunatandika second round yeriko okusuuza. Multazamu kifo kiri ku Kaaba basabirawo edduba. Akafo akali ku luggi beta multazamu. Kale soko genda ofune osiza togo omusajja nesibiyeko naziza gwaki. Namba 2 amannya Khadija Ali Kabengano nkuba Islamic. Wanji? Khadija Ali Kabengano okuba Kabengano. Oli Mumbejja? Wanji? Simanyi. Abatoli olwo. Kitegeeza batoli. Kale. Kozo genda ova ku Nkoba za Mbogo? Nkoba Islamic. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatonera basahaba oba yatonera abantu babiri ejjubba. Tuweeyo omu kwabo bye yatonera ejjubba ze. Zubair ibn Awwam. Wanji? Zubair ibn Awwam. Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Gweyotegeeza? Baba muwulira bulungi zine butantunulako tutya. Zubair tagenda kukwesa bubonero. Bamulonde. Naam. Kandeke Fahadi namba 3.
muhadithi nti lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay ibn Sarur jaa ibnatahu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فقال يا رسول الله اعطني قميصك أكفن فيه أبي. Saba nanfusi Abdullah ibn Ubay ibn Sarur gabazi kamujuba ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wali mutatusuwaza wadde okimanyi omulabi wa Nabbi mukola ab'amaanyi tubamuzika mujuba ye ya Nabbi saba nanfusi Abdullah ibn Ubay ibn Sarur yali akulembera bannanfusi bonna mu Madina bamuzika ate mujuba ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Genda mu darasa okugaziba okusinga awo ndekana tuntwala mu luloddo njirani ono Khadija Ali Kabengana okuva ku nkuba Islamic. Kabengana naye ogenda kwongeza ku ddoboozi aleka yalwadde osenyiga ekifuba kyoto. Kale ekibuzo ekyokubiri mu mikolo gya hijja bagenda simanyi jamarati baba bategeeza ki jamarati Sikimanyi. ani atwala obubonero Kandeke Fahadi namba 3 era nkulesse jamarati byebiwaji byebakuba ennaku z'omwezi bamu obubonero bubiri. wali mutatusuwaza Kandeke Fahadi namba 3 yakoze ekikati Kandeke Fahadi ekibuzo ekisooka tusomere ebigambo ebyali ku mpeta ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kwaliko Muhammadun Rasulullah Obubonero butaano wali mutatusuwaza kwaliko ebigambo ebyo bisatu Muhammad mpaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ebigambo ebyali ku mpeta ye. Abalamazi babeera mu mikolo gya hijja bagamba Zuluhulaifa bye biki? وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. Abana kola hijja nga bagenda yingira kuva Madina ذا الحليفة webaletera nniya. Bamwe obubonero mukaaga. wali mutatusuwaza Obubonero buvudde mu Kulaane katonda obufuna wano. Asilamu bamuwadde obubonero 8, Khadija 4, Fahadi 5. Bwe butyo obukyayimiridde. kukolera omuntu wa bulijjo 107.9 Power Africa Radio. Tugenda kukolamu katono nnyo bwetu kitufuna obubaka buno tukomawo ate okuyingira ekitundu ekyokubiri ekyensi 5 y'omumanyi 2025. Tugenda kutegeera n'omugate gw'obubonero nga tukomyewo tusooke tuwumulemuko katono tukomawo. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise nakuseka weka siiza butasanyuka ngenda kwewandiisa kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki bwe twotegedde nze siri kubya mu bya duniya nze nzirayo kola hijja kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala be baliwaabo abatawakalo travels hijja and umra services mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala kubanga bafaayo ku buli muntu n'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekaanya ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi kati nno gwayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku magoba 33 37 04 ne ku 0702 33 37 04 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne half bursary
bwati weziri nti owa sekondale asobola okufuna basale ku mitwalo 40, owa purayimale emitwalo 35. ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka. bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 37 04 ne ku 0702 33 37 04 be bannankabirwa Memorial Schools eggayaza busiika. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amaswani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti 1 3 4 8 4 1 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beeba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti radio mwebale nnyo mwebalire eddala yonna gye musinzira okutugoberera mu nsi ttaano y'omumanyi mu buli kasonda kansi abali bweru w'eggwanga nammwe mwebale nnyo mwebalire eddala oba katubulaba ku WhatsApp tujja kubeera nti tubufuna mpola mpola gye bujja maaso awo. Tumaliriza ekitundu ekisookera ddala eky'ensi ttaano y'omumanyi 225 era nga twagala omuwandiisi oba kalaani w'ensi ttaano atubuulira ate olusiitaano soose nga bwe luyimiridde. Okay, tulina abasiitaanyi bali basatu okuli Aslam Ahmed okuva ku Bilali Islamic Bwayise, ntubirako ne Khadija Ali Kabengano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School ne Kandeke Fad okuva Endejjero Fuka. Aslam Ahmed okuva ku Bilali Islamic Bwayise afunye obubonero 8 mu Quran, ebibuuzo bye 2 atusseeko kimu n'abeera nga afunye obubonero 13. Khadija Ali Kabengano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School mu Quran afunye obubonero 4, ebibuuzo bye 4 biganye n'abeera nga alina obubonero 2 biganye n'abeera nga afunye obubonero 4. Kandeke Fadi okuva Endejjero Fuka mu Quran afunye obubonero 5, ebibuuzo bye 2 abituuse, ekimu ng'akifunyemu obubonero 6, alonze emirundi 2 n'abeera nga alina obubonero 2 Aslam Ahmed okuva ku Bilali Islamic Bwayise obubonero 13, Khadija Ali Kabengano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School obubonero 4 ne Kandeke Fad okuva Endejjero Fuka obubonero 21. Kukolayo omuntu wa bulijjo namba emu jangu ku muzindaalo tuyingira ate olusiitaano lwokubiri. Aslam Ahmed okuva ku Bilali Islamic Bwayise namba emu. Kale ekitundu ekisembayo enemu ebibuuzo byo 2. Ekisooka tuwe erinnya lya sahaba omu mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yali ava mu nsi y'e Yamani. Dhul Khuwaisarati al-Yamani. Wanji? Dhul Khuwaisarati al-Yamani radiyallahu anhu. Ekyo kiri positive kigenda kuddamu olukiiko lukikebere. Naam. Tetugaye bubonero ate tubumumye. Kigenda kusooka kukebererwa. Ekibuuzo ekisembayo tuweeyo emisizo 2 ku bagenzi okulamaga ku nnyumba ya Allah tabaraka wa taala.
tebeekuba kawoowo. Ekyokubiri semerera omuzindaalo ogwo. tebeekuba kawoowo. Ekyokubiri tebeegatta ne bakyala baabwe. Bamu obubonero 5. Bali mutatuswaza. Namba 2. Amannya Khadija Ali Kabengano okuva ku Abaisilamu. Kabengano. Utaba hoyima oyo? Nanga mporo. Nanga hoyima. Akiki. Tamanyi tribe. Tisoka. Tekisoboka. Namubuuza nangamba tamanyi. Kale Kabengano bano baveeko gwe tusooka otubulireyo sahaba omu ng'ava Taifa mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kabengano akiki omwongeddeko akoze ki? Alina ekigambo kyayogeddawo zinabagee mu mbejja ne mumpakanya. Talina budde bwaffe mu mbejja, taba na budde bw'abakopi. Kale otakoze ubone ani akilonda? Kabengano beerako ku muzindaalo. Agera kulonda? Beerako ku muzindaalo wali baveeko. Tuweeyo emizizo 2 ibatalina kwogerako egiri ku bantu abagenzi okulamaga. Tebateekeddwa kukola ya shiriki. Wano Uganda bamukola. Kale bamulondi. Aslam Ahmed okuva ku Bilal Islamic School waayise namba 1. Emizizo kisooka tebalina kwambala ngoye entunge ne wuzi. Ekyokubiri kye batalina kukola abantu abo tebalina kuva mu mizizo, tebalina kwambala ngoye entunge. Ekyokubiri talina bubonero kuba nekyo kyennyini tebalina kwambala ngoye entunge, nekyo si kituufu. Tebalina kwambala ngoye entunge abaami ekibeera kubanga te abakyala bo bazambala bonna baddazi baganye. Namba 3 Kandeke Fahadi kuva Endejje mu Lufuka. Kale olina ebibuuzo 2. Ekibuuzo ekisooka ojja tubulireyo sahaba omu mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ava Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bamubonero. Bali mutatuswaza. Era nawe tubulireyo emizizo 2 ku mizizo gy'abantu abagenzi okulamaga. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. tebogereza ekyo kimu. Ekyokubiri era agamba mu ssuula endala nti mulimu aya egamba nti wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadiyu mahilla. Tebakkirizibwa kujja kintu kyonna ku mubiri, nviiri, njala. Bamubonero 6. Bali mutatuswaza. Emizizo egiri ku balamazi tegimalaawo. Yayogeddeko okwekuba akawoowo, nayogerako n'okuba n'abo oweewe aba yatambudde naye, obutajja kantu ku mubiri, mu njala ne mu shaving, abaami tebabikka mutwe, enkofira tebaako, obutambala bitunge ku baami,
abakyala tebakozesa makeup makeup yenna ni jeni ye kati omuntu ba makeup eyo takulukuta naggwako abato babulira ebyo mukazaako omulala yatambula ne toolbox aggwako gassaako omulala naye tekikirizibwa okwogereza okuwoowebwa okuwoowesa kuyigga tebayigga okujjako mu nnyanja kubanga okuvuba ate yo Qur'an ekuyita kuyigga saydul bahr n'okuvuba okuyita kuyigga bo mu Qur'an saydul barri ne saydul bahr okuyigga ku lukalu saydul barri okuyigga mu nnyanja saydul bahr naye ate yali mu mikolo gya hijja bamukkiriza okuyigga mu nnyanja okuvuba mu bufunze naye bino eno ku lukalu tayigga atakkirizibwa kyokka era nga bw'otunira emikolo tewali woyinza kuyiggira mu nnyanja ate teriiwo tewali nnyanja ate eririddawa ekiriyo nnyanja ekyo kati ezo zonna zibadde ansa za kukola ki katumale okulaba erinnya lino lyatuwadde nga tukomawo tulabe erinnya omwana mulenzi lyatuwadde nti sahaba ava yaman inshallah kukulali omuntu wa bulijjo 179 tuli mu nsi 5 y'omumanyi webale mutatuswaza olaza amaanyi Uganda Halal Bureau kyekitongole ekyekebejja wamu n'okwekenneenya omutindo gw'ebyamaguzi n'ebintu byonna ebikwatagana n'obulamu bwa bulijjo kati buli lwokusatu tusubwanga bwa Uganda Halal Bureau mu pulogulamu mpulidde kumenya okuva ku ssaawa 9 nga bakuyigiriza wamu n'okukusomesa byonna ebikwatagana ku busobozi n'okukozesa ebintu ebiri halaali ne butya buyinza okuwandiisa bizinesi yo n'efuna certificate ya Uganda Halal Bureau. Uganda Halal Bureau, satisfaction based on honesty. Gwasebo, lwaki tukyayagala kwata simu zange? Kituufu manja, naye sooka otuleko wano katono. Tontuuza, mpa ssente zange nze nkuviiri. Sooka olindeko. Eno kabadanga nnungi. Maama nnyabo, laba dining. Maama, bulira obugonvu n'obuweweevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki? Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda? Byonna by'olaba wano mbijja ku Bansambya Furniture Center abasangibwa ensambya ku luguudo lw'Eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu miti egyaffe egyesigika era emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja nguliramu entebe ezigonda nga zino. Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752 167 736. Gwasebo, lwaki tukyayagala kwata simu zange? Kituufu manja, naye sooka otuleko wano katono. Tontuuza, mpa ssente zange nze nkuviiri. Sooka olindeko. Eno kabadanga nnungi. Maama nnyabo, laba dining. Maama, bulira obugonvu n'obuweweevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsi ki? Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda? Byonna by'olaba wano mbijja ku Bansambya Furniture Center abasangibwa ensambya ku luguudo lw'Eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu miti egyaffe egyesigika era emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja nguliramu entebe ezigonda nga zino. Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752 167 736. Kokula eri omuntu wa bulijjo 179 Parva Africa Radio tukyali mu nsi 5 y'omumanyi 2025 naye njagala okujjukiza gwe wenna ali mu kisiibo omwezi guno gwa Ramadan tulwane nnyo okulaba nti tusobola okweyolera empeera mu bungi bwazo nga bwe tusobola nga tuyambako mu kunyweza eddiini y'obusiraamu mu Uganda. Abantu bali eyo bangi tamanyi lwaki asiiba, tamanyi lwaki asaala, beetaaga kusomesa. Waliwo n'abasiraamu abapya abasiramuka mu bitundu ebya Western Uganda naye munnange nga tebalina we basomera, bayimaamu gye bali, bayimaamu nabo tebalina we basomera. Twongera okujjukiza nti mu nteekateeka eno gye tulimu omwezi ogwa Ramadan, Pal FM
tulwana okulaba nti obusiramu mu Western Uganda bwongera okuggumira nabwekyo mu kaweefube ono abeera nti owaayo mu nteekateeka eno mu nkola ey'okusaddaaka saddaaka ng'egenda kubeerawo ya lubeerera gye bayita saddaaka ekulukuta buli musiraamu yenna anaasiramuka n'asomera mu ssomero ly'e Wazimba lyewateekako ssente zo gwawulize kula ly'omuntu wa bulijjo empeera zo zigenda ku akawunti nti abantu basiramuka ne baddayo gye bavudde lwa nsonga tebasomye busiraamu beetaaga okubusoma mu Western Uganda naddala mu bitundu ebyekyegeegwa n'okweyongerayo kaakati kyogenda okukola teekako ssente twagala kuzimba ssomero abasiraamu abapya bye bagenda okusomera kw'ossa n'abawalimu abagenda okubasomesa kuba nabo bateeka okubeera nga basomye nabwekityo tusaasaanye eddaawa nga tukozesa ekyo kye tulina mu nsawo zaffe waayo ky'osobola ofune empeera ennamba y'essimu k'ogenda okusindika oba 10 lusaddaake leero tuyingidde ennaku 10 eryokubiri mu mwezi ogwa Ramadan 0706 74 67 0706 74 67 eyo ya Airtel Money osobola okuteekako kyonna ky'osobodde kyogamba nti kino kyenjagala okuwaayo olwaleero eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio 0706 74 67 kino kyokola oli mu kutaasa ddiini ya Allah oli mu kwongera ku bugazi bwa umma oba osobola okusindika ng'okozesa MTN Mobile Money eri 0777 11 79 23 0777 11 79 23 ereeta mannya ga Sozi Mohamed Haruna ojja kuteekawo ku ssente zo saddaaka ejja kuba etuuse bulungi nnyo nyini ddala mu kudduukirira enteekateeka eyo ate oba tokozesezza ezo osobola okukozesa Airtel Merchant nyiga star 185 star 9 bajja kugamba teeka mu Merchant ID eri M09 5075 M09 5075 onyigooke bajja kusaba ensonga lwaki oteekako ssente ezo teekamu saddaaka nyigooke bajja kugamba oteekamu omuwendo gwa ssente guteekemu onyigooke bajja kugamba oweereza ssente ku Pearl of Africa Radio bw'omaliriza teekamu pini namba yo olwo nga kiwedde momope nyiga star 165 star 3 teekamu Merchant ID eri 58 25 48 58 25 48 ye ya momope wamala okugiteekamu nyigooke bajja kugamba oyagala kozesa MTN Mobile Money nyiga OK teekamu wano nyigooke then teekamu pini namba yo olwo nga kiwedde ojja kuba omaze okuweereza omwendo gwa ssente ogwo ku namba zireeta nazo Pearl of Africa Radio eza Merchant ezo okusobola okudduukirira obusiraamu mu bitundu ebyekyegeegwa twongera okudde wa Imam Ahmad Sulaiman Kyeyuna tubuulira ate confirmation gyafunye ku nsonga erinnya libadde ttuufu naye mu Iraq ataniddwamu abadde gwayogerako abava mu ggwanga lya Iraq si Yaman twali tubasabye abava e Taifa mubadde mulina basahaba nga abawerako abava mu Khaybar e Taifa Yaman Abu Musa al-Ash'ari musajja mu Yaman bulungi nnyo ddala sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina okumanya kuba sahaba nitandula ku bigere abava mu bifo ebyenjawulo bazzemu kawokka oli yafunye omukisa ne babuuza Khaybar then ne babuuza ku gwe batonera ejjuba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bayogeddeko Abdullah ibn Ubay ibn Salul tulinawo n'omulala gwe bayita Ka'b ibn Zuhair yali omutontomi ate naye yagimutonera akyalina mulamu n'ajambala emyaka gye gyonna radiyallahu anhu arda byebyo mu bufunze okukolali omuntu wa bulijjo 179 mufunze takoze bubonero tebamuwadde bubonero takoze tugendeewo omuwandiisi ntabadde Rita kuwulidde bulungi obubaka bwe butuuse Rita ntabadde linnya linnya obubaka butuuse twongera okubakubiriza okuwaayo n'abantu bangi naye obudde si bulina busoma babaweereza bangi ensetaano y'omumanyi kanji bagambe ya finals tulina ensetaano ya finals ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwe tulimu tugenda beera no ku 2K gwe yanguwako osobola okuba nga okonfaminga
tiketi yo ogikonfamingo ya mutwalo gumu kuba twetaaga abantu batonotono kati gwe badde obeera omujulizi ku nsiitaano y'omulundi guno kubanga ate ebinono ebirimu byo bingi n'ebirabo byo byongeddwako okubanga bikuŋŋaanyizibwa kati bookinga tiketi yo kati ku mutwalo gumu kweno ennamba giwandiike noti 753 23 75 71 noti 753 23 75 71 eyo nno osooka okonfaminge nti onaabeerawo n'omutwalo gumu. Tulina abasitanyi basatu be basobodde okujja olunaku olwaleero okuli Aslam Ahmed okuva ku Bilal Bwayise, ne tubeera ne Khadija Ali Kabeŋŋano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School, tulina Kandeke Fadi okuva ku Ndejje Lufuka okuva mu Ndejje Lufuka. Mu round yasoose Aslam Ahmed okuva ku Bilal Islamic Bwayise yafunye obubonero 13. Ebibuuzo bye bibiri mu round ey'okubiri atuuseeko kibuuzo kimu nabeera ng'alina obubonero mugatte 18. Khadija Ali Kabeŋŋano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School yafunye obubonero 4 mu lusiitaana round number 1 ate round number 2 tafunyeewo kabonero nabeera ng'alina obubonero 4. Kandeke Fadi okuva Ndejje Lufuka mu round yasoose yafunye obubonero 21. Mu round ey'okubiri afunye ebibuuzo bye bibiri abituuse ekimu nga kifunyemu obubonero 6. 11 bw'ogattako 21 bwe yasoose okufuna mu first round aba n'obubonero 32. Aslam Ahmed okuva ku Bilal Islamic Bwayise alina obubonero 18. Khadija Ali Kabeŋŋano okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School alina obubonero 4 ne Kandeke Fadi okuva Ndejje Lufuka alina obubonero 32. Ekiraga nti Kandeke Fadi okuva Ndejje Lufuka alina obubonero 32 yayiseewo ne Aslam Ahmed okuva ku Bilal Islamic Bwayise obubonero 18 naye ayiseewo okugenda ku mutendera oguddako. Ab'ekiro olunaku lwaleero bwe tukomekereza okubeera n'ensiitaano y'ekiro okubeera tukomekereza omutendera ogusooka first round eggwa leero omutendera ogusooka. Next week onkya inshallah tandika omutendera ogwokubiri n'okusalako obubonero okutandika. Yes, kutandika nkya. Yes, kutandika singa owalampa omwera nnyo ng'otemwako obubonero. Okay, ab'ekiro tulina Sadat Badru Second okuva ku Salama Road, tulina Kizza Adnan okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School, ne tubeera ne Abdul Karim Sulaiman Sentamu okuva e Kawempe Tula Akalo Matendo, ne tubeera ne Hawumba Ahmed okuva ku Bilal Islamic Bwayise. Tusuubira olunaku olw'ekiro inshallah otukomekereze omutendera ogusooka. Kukuleetera omuntu wa bulijjo 17.9 Part of Africa Radio abadde batugoberera ku nsiitaano mwebale nnyo mwebalire ddala bwana Andrew Ssenyonjo au ku Estonia Chanja Ali Sowanyana agambe kwali Amiru Sewanyana au ku Bucha Roadside Bucha abeera ko nnyo ng'atugoberera. Badru Mosa ogambye Munakyaddondo webale kuweereza. Asumani Kisambira naawe ku mukutu obaddeko. Janat Binti Jaria naawe obaddeko ng'otugoberera. Shafiga Masawi nawe kwoli simanyi waji osinzidde. Faruk Arfi Janat Binti Jaria n'okomawo. Namaganda Halima Nakarika Asifati nawe obaddeko ng'otugoberera. Nava Rashida webale kuwuliza gwoli Saudi Arabia. Abbas Matrix nawe obaddeko nnyo nga otugoberera. Obaka we bwatuuse. Message nyingi tetusobola kusoma. Nsonga y'ekyegeegwa. Western Uganda okuza obusiraamu ku ntikko mu kitundu ekyo. Beera nti owaayo ennamba eri 07006 74 6 eri mu mannya ga Part of Africa Radio. 07006 74 6 teekako ettaffaali lyo tusobole okusitula obusiraamu mu kitundu ekyo. Okay. Kukulali omuntu wa bulijjo tulaba akadde katutwala twagala kugenda mu programu eya Mpulidde Kamenya. Abasiitaanyi omwomu tukozese tutumireyo omuntu omu jangu ku muzindaalo tubulire amannya go gy'osinzidde n'okutumirawo omuntu wo tuve wano. Aslam Ahmed okuva Bilal Bwayise namba emu kutumira muzeyi wange Ahmada Makata awo ebuyogerere awasa omukyala akyasinza okunyirira mu nsi yonna ayitibwa ku Lusumu Abeidi. Masha Allah. Asomesa bange bonna ku Bilal Bwayise ne bannange bonna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba 2. Amanya Khadija Ali okuva ku Nkoba Islamic. Tumira ku muganda wange Muhammad Mpaji. Otumidde ku muganda wa Muhammad Mpaji. Tata tomutumidde? Okay. Kule eri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadi nga mviridde ndaje mu lufuka. Nja kutumirako jajja wange Ajatina Kalembe Fatuma. Atabindejje. Njabatumira obuddako. Inshallah. Kukule eri omuntu wa bulijjo 1.9 tubadde ne Century Properties abategese ebibuga by'abamu nfuna mpola genda ofune poloti ennamba eri 0700 nkaaga 8 Twahira Islamic Center Online School genda osome ng'osinziira ku mutimbagano osobola n'ofuna application ku Google Play Store. Tropical Bank Tropic Hijja Savings Account genda ogigulewo. Ntake Bakery omugaati omuwamu ddala genda ogugule. Harris International bakolera ebyokunywa ebyenjawulo okuli ne Rock Boom Energy Drink